Guinness World Record. Obadde okimanyi nti waliwo na Uganda eyaseetinze Guinness World Record eyiye nga y'omuntu naye ng'agiseetinga mu mbeera ki okuba nti yeetoolodde omuti okumala essaawa 10, that is 100 hours. Ziba nnaku mmeka? Nnaku 4 teyeebaka takola ki? Just ekyenjawulo kyokka kye yabadde akola yadde afuna ku kantu kaalyako ko akamere akatonotono naye ng'ate akalya era atambula. Okitegeera? Yo n'abimanya otya nga toyagala kugoberera bintu bya Uganda? Goberera bino, wuliriza. Omukyala gwe bayita Ariokoth Faith Patricia ye yaseetinze this world record. Naye ng'ate eno record yalinga alina gye yasooka oseetinga. Simanyi oba mwena mujjukira omuwala Omunnakenya gwe bamuyita Trufena Muthoni eya breakinga record y'okuhaginga omuti okumala essaawa 72. I think some of you mujjukira gundi eyo. Kati ono Omunnayuganda ye yaseetinga record ye, naye ye yagiseetingira ku 16 hours and I think 6 seconds. Naye bwe yaseetinga record eyo nebeerawo just nti yali yakwaginga muti. Then Omunnakenya n'asalawo abreaking record eyo ye n'agikuba paka ku 72 hours. Kati ye bwe yagikuba paka ku 72 hours, ono ye bwe yakomyewo yakubye record ya 10, naye ng'ate ekyo 10 yabadde yeetooloola muti ng'atambula. Oli yali aguhaginze, ono yadde yeetoola bwetoolozi muti. Just ekintu ekyo tubaddemu disappointed kiri mu bannayuganda, kiri mu gavumenti zaffe, kiri mu bitongole NEMA, National Forestry Authority, ebyo tubikiikidde ensingo, tubinyiigidde. Yes, abo bo. Njala otunuulira oyo omuwala owulirize n'ebimu ku bigambo bye, then after osooka omanye lwaki njogedde ebigambo ebyo bye njogedde, nti lwaki bano tubanyiigidde naddala abakwatagana ku ba government officials ab'omu ggwanga lyattu Uganda. Tutunuulira ku ngeri gye tukompeyaringamu Abannakenya, engeri gye baembracingamu ekintu ekyo, naffe engeri gye tuembracingamu ekintu kino. Tunuulira omukyalo oyo. His face, yeah? Glad she is smiling indeed. Faith is smiling right now. You know, Faith is smiling right now. More congratulations from the region. Thank you so much for the live, Dr. Williams. Thank you so much. Yeah? Thank you so much. Winnie, we are serious. Yes, Winnie, we have been serious. We thought we were jogging. Hell no, and thank you, Winnie, for being here with us. So in the next 1 minute, we are going to leave Faith to walk alone. Then the rappers will come back immediately after the 10 minutes. Well, Agnes says, well, go for Faith. Indeed, Faith is the government. Should have taken this seriously well. Lucky Sunday and Yellow our government has its own priorities misplaced. But here we are pushing forward. Record where I will either create or break an official world record of walking around a tree for 100 hours. This is a move for me to continue my advocacy for trees, where we should plant trees, protect trees, and preserve trees. My brother, thank you for the galaxy. Damn, Palestine has sent a galaxy. Thank you so much. Thank you so much for the galaxy. Thank you so much. Omukyalo oyo omulaba yatandika ennaku z'omwezi nga 5, that was Friday, paka ennaku z'omwezi nga 9. Yakozesezza ennaku 4 zonna nga just ali mu kutambula paka bwe yamaze n'amalako. Lwaki ngambe tuli very much disappointed mu bannayuganda bannaffe. Abannakenya, the way they supported omwana waabwe nga breaking a record ya 72 hours. My dear, abantu engeri gye baembracingamu okuba nti basupportinga omwana oli, like kyalaganga eggwanga lyonna liri ku side ye, and of course ye happiness n'omwana gye yafuna yagaininga recognition ey'enjawulo oba ey'amaanyi to the extent nti yagenda n'ew'omukulembeze w'eggwanga naye namu appreciatinga n'alaga nti ekintu kyalwaniriro bikyo kyafaayo okulaga nti alaga abantu kya makulu nnyo. Era wano one of the person eyansurprisinga eyagendera ddala mu kitundu ekyo Trufena
Muthoni we yakolera challenge yeyo yali Professor Pierre Lumumba. Abasinga ndowooza abagoberera ku bintu ebya Pan Africanism mumumanyi bulungi. Musajja amanyikiddwa wa maanyi. That guy yagenda ng'omuwalo yakyali mu kukola challenge ye n'ayogerako naye kwegamba n'awuliriza endowooza ye, like it was very amazing. So trying to send a message to people to embrace nature, and because when we have mental health cases, especially that is directly connected to environmental degradation like wildfires and floods and droughts, we have victims having post-traumatic stress disorder, and they trying to tell them that you can always go back to nature for healing. Also, it's a form of silent protest against destruction of indigenous trees, and also to call people to honor indigenous knowledge. Yeah, because what we're doing right now is we're cutting down indigenous trees and then replacing them with saplings and doing that mitigation. So that's what I'm trying to show people there's a difference, and that before we plant a million trees, we must nurture a million hearts that care. So the most important thing is to protect what we have first. Yes, and also I believe that conservation will begin from here. Thank you very much. We'll see you after you've broken the record. We'll be in touch. God bless you. Thank you. And so many respected elders abajja ne bajja ne bagezaako kuba nti bamu encouraging abamu nga ba politicians ab'amaanyi, and these people were supporting her. Bwe yali amaliriza bw'ati, abantu bokka abaali mu kitundu ekyo ng'amaliriza wali tobala balinga kwegamba nga balinga abaaniriza hero ekitabaddeewo mu ggwanga lyattu Uganda. Nti okumanya tekibaawo, tetwamanya na kumanya nti ye yasooka no making a record eyo, era nga certificate ya Guinness World of Record yagirina ya 16 hours. We didn't even know. We only knew maybe now ate very few era be bayinza okuba bebamanyi, kati gwe nkutegeezezza okumanya nti another thing why I said we are very disappointed mu government zaffe ne ministries zaffe. Olaba ebintu ebigenda mu maaso ebyokumenya amayumba g'abantu naddala eyo gye bagamba mbu wetlands, swamp areas na biki, ebintu ng'ebyo tebakuliyetinga jjukira awareness. Omuntu tamanya wa ntobazi we ziri, wawe balina okukuumira obutonde, wawe batalina kukuumira butonde, ne bakulinda n'omala ozimba n'okola ki nga tebafaayo ebyo ebitongole byaffe. Kati omwana ng'oyo bw'avaayo ng'asobola okuba nti embracing ekintu ekyo ng'agezaako, senga kamera zonna ziba zimutunuddeko, ebitongole byonna biraga bimusapootinga, nga bonna abantu bamuliko, gavumenti evuddeyo ne balaga nti bawanye ekitiibwa ekyo kyali mu kukola, kisindika message y'amaanyi nnyo mu bantu okuba nti bategeera buli muntu yandibadde asimba omuti, buli muntu yandibadde awa ekitiibwa obutonde bw'ensi. Nti ojjako era ku makya olabe nti the moment you encourage such a person, wajja kubeerawo n'omuntu omulala ajja ng'ayogera ku swamps, omuntu omulala ajja ng'agezaako kunnyonnyola ku butonde obulala gye mulina bukuumamu. At the same time kijja kuba kizibu nnyo okuba nti senga abantu babeera ne that awareness, n'ebitongole bino bitandika omumanyikibwa mu matu g'abantu oba ne mu maaso g'abantu, okuba nti kyangu nnyo nammwe okgenda ku ground ne muba nga mwogera n'abantu ne mubagamba ng'obudde bukyali nti nga bw'omanyi nti tukuuma butonde bwa nsi, wano tewetaaga kuzimba, wano tewetaaga kukolerawo kino, because people are aware. Awareness eyo bagifuna mu buli angle, but people who create awareness, they are never supported. Bwe oyagala okasa nti they are never supported, ngenda kuwaayo example endala emu then eclosing scenario wano endala yali ya kiteezi. Gw'okimanyi kasasiro eyabumbulukuka ekiteezi, obadde okimanyi nti waliwo omwana omu omuwala bamuyita ayina gundi bagiyita Jola Impressions. Omwana omuwala oyo kasasiro oyo bwe yawumbulukuka n'aziika abantu abayitirivu, abantu baali mu miranga, yes, abantu baali mu mbeera ey'ennaku, people were displaced. Naye njagala nkubuulire creativity, wali omuwala oyo yavaayo najja n'akwata abamu ku baana, abamu ku bantu, ku bavubuka n'abawala ba modo kola fashion mu bintu ebyo ebikwatagana kasasiro, mu bisiripa mu bintu ebikwatagana kasasiro, buddeeya biki,
n'abikolamu engoye n'akola fashion exhibition ng'agikolera awo wennyini ekiteezi. Okitegeera? N'akuliyetinga ekintu abalala bonna ndowooza n'abaliwo ku kitundu baalabanga bulabi nga beewuunya kikyakola. And I think batono nnyo kufa Abannayuganda abayinza n'okuba nti tukimanyiiko. Batono. But because tetubyembuleesinga era omuwala oyo bw'ogenda ku peegi ye akunyonyola nti kasasiro tusobola omukyusa ne tumujja mu kino ne mutumuteeka bwe muti. Tisenga mutuwa chance ne mutu empowering nga tusobola ojja kasasiro mu mbeera eno gy'alimu ne tuba nga tumukozesa eby'amakulu ne tugezaako nti mu recyclinga ne tukolamu ebintu ate nammwe bye muyinza okwewunya ne tubiteeka ne ku market abantu ne batandika obigula. Okitegeera? Naye no one would even want to listen. Tewaliwo wadde ekitongole kya gavumenti kisobola kwagala kumwembuleesinga. Naye omanyi abamwembuleesinga essaawa zino omwana muwala oyo ali mu kibuga ekikulu mu Austria ekye bayita Vienna. Naye nga ki ekyamutwalayo? Ekyamutwalayo exhibition eyo yennyini gye yakola ku kiteezi. Kiteezi exhibition ye yamutwala eyo. Essaawa zino ali mugezaako kunnyonnyola abazungu. Bamutwala mu museum ne bamuteerawo ebyo ebintu byonna bye yakola ne babimuleetera ne bamuteerawo buli kintu kye yeetaaga okukola art afaanagana ebyo ebyekiteezi. Balage ekintu ekyo bakirage abantu baabwe abazungu. Ngenda kulaga engeri abazungu gye bayimbuleesinga ekintu kino. Njagala otunuulire njola impression otegeere nti ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe gyakuba nti abali mu offices tebaagala kubeera very observant ne balaba ebintu ebiyinza okugattako basobole obyembuleesinga babiteekemu ssente oba babyempowering. Tunuulira njola impression. You reply, culture change. When I say culture change, you say Chitezi change. We're going to be loud. Chitezi change. Culture change. Culture change. Chitezi change. Thank you so much. I will begin by thanking each and everyone who has made it to be here to and see what Chitezi is about, as well as thanking the World Museum for amplifying this voice of Chitezi in this new community. I also want to thank my fellow artists, and then Annette is a community lady who is among the many that I work with from Uganda. Thank you so much. I'm here because I want to share my story, and before I share my story, I would love to thank Art International Art Residency for giving me this opportunity to be here for 2 months practicing, and because of that I've been able to complete some of the works here. And I also have a piece that actually that is made out of tubes that are gotten from one shop from Vienna that also is represented here. Anyway, I'm now Kenya Allen, commonly known as Njola. I'm a visual artist, a fashion designer, and an activist. Wow. I live in Kampala and Wakiso. I'm the founder of Njola Impressions and Njola Recycling Initiative. Njola Impressions, we recycle. Kano kalowoozo eri bannayuganda bannange. Leero kindetedde okulowooza ku mbeera gye nnyinza okugamba nti tulekeraawo okunyooma emirimu gye tukola. Nze mbeera ye Uganda ng'abantu bandabanga akola ebintu ebitaliiyo, akulabanga oba omulalu. Naye kikwewuunyisa okuba nti leero olunaku lwakumeka naleeta ttiimu y'Abannayuganda 3 abali batambuddeko mu kimanyi ne babateekamu ssente mu buli kimu. Na leta work azitowa kilos nga 5 abamanyi costs eza kilo ezibeera ku nnyonyi kubanga waka teyatambulira ku mazzi, yatambulira ku nnyonyi. Mumanyi kye kitegeeza.
kale nno mbeerawo nga ŋŋamba naye ebintu bwe mba nkola nga tebiriimu mulamwa ate lwaki bano abantu bakola ki babyagala. Kakati wano we tuli mu Vienna essaawa zino kino ekizimbe Empire's Temple kyengenda oshowcasingiramu mwaka wano kigenda kugenda mu byafaayo. Kino ekizimbe si kizimbe kisukkawo mu bizimbe byonna byonna kuba kirina myaka 2 kirina story yakyo nga bwe mumanyi abantu bano okitegeera. Kati tebereza nzija ntya wake Uganda nga wadde ne mu Kampala ewali ekizibu kyenjogerako ekyakasasiro sirinawo wadde akaduuka okitegeera. Bino ebintu oba gavumenti oba KCCA yenna asobola okuvunaanyizibwa bwe mba mulina okukolako nga tunaalwanyisa kasasiro. Teri ngeri gy'ogenda kugamba Munnayuganda ku mboozi ya kasasiro nga tomulaze na kiki kivaamu. Kati abantu abakola ebintu nga ffe bye tukola twandibadde ne space abantu bwe bajja ne balaba ebintu bino ku bwereere okitegeera. Ndowooza olabye kyenjogerako. Njola impressions ali ku makinga ggwanga lyaffe proud mu nsi endala, naye nga mu bigambo bye bw'ogobeera page ye kwali ku TikTok nti mu bigambo bye akulaga nti yandiyagadde kino ekintu okuba nti akiragira mu ggwanga lyaffe nga bye ebintu ebisobola okuba nti bimu encouraging because abibaddemu okumala ebbanga, akulidde mu ghetto, abadde ajja transforming ebintu, naye obusobozi buli very limited. Kati olw'okuba obusobozi buli limited tasobola kuba nti asobola omalako. But these are things omuntu byasookera ku makya government ne picking up nolabanga omuntu ngoyo nga okay, where can we support you? Nti tukusupportinge wano, yes. Okusinga okukwata ssente zaffe ne muziwa bagundi ba MP ne mubagulira amamotoka ne muddamu ku government yaffe. Kakati that is how Uganda is. Naye nga byebyo bigenda mu maaso nti kati ffe bwatu kyesugwanga bwetyo bwe twasalawo bikola ki oditambuza bwe tunaayogerako nga bagamba ate abo ate mwogera ku government owaayi. Kale katusirike tuve mu kwogera tuve ku government. Yes, so byebyo, that is it for now, but all in all tugezeeko supportinga bana Uganda bannaffe. May God bless you. Please subscribe on this channel. Yes, tubenga tuongere okunyumira. May God bless you.